yatandikira ku luyimba lwa single mother olufunyaawo afulumya oluyimba lwa single mother akola script naye nga script ya video eringa ngeraga nti eyali bbaawe baffe gwe twali tumanyi nga bbaawe Amiri yali amubonyaabonya asimanya bwe yazaala omwana tina kye yamuwaayo naye yajja buzi mu ddwaliro kwekubya bifaananyi oba okategedde bulungi tuba tetukyali awo era n'akola oluyimba olwokubiri nga yalina Chris Evans oyo era nga si lwakyali ku mboozi y'emu agezaako okutubuulira ebizibu by'omu maka tayogera. Amiri agenda okulaba nga ng'omukazi nze gwagezaako okutambulirako waaki buli kimu agezaako kunsiiga nziro. Amiri kwe kuvaayo n'agamba nti bw'osirika oyinza okufiira mu kimugunyu n'agamba Chosen Becky lekerawo okumpaayiriza. Amiri n'avaayo n'atuwa risiiti ezikakasa nti asasulira abaana school fees. Banaye bw'osirika oyinza okufa. Eno gye yakola ne Chris Evans mulimu layini ne gyagamba nti yantegese emikolo n'atajja. So pe katono njo kayimba ako nga bonoonyeza ne kale akaba single mother. Yantegese mikolo n'atajja. Wagala naye tasobedde byakola babiruma ndowooza kikiseera muvire ngafubye nawe kiraba nze kazibe ssente nzimuwa nandiki mamotoka kati okana omwavu mpulira mugwayagala. Mwagala ki abasajja mwagala ki olwo lwonna nga okusinziira mu nduka y'emboozi byonna abyolekeza Amiri omusiisi w'omuceere ate akabasingo kabuze kampeeko nako wonna emundu agyolekeza basingo ayolekeza gundi so mpeeko ate nno munange si lweru olwo nalwo lulala maama Chosen Becky nno bwagoba tata kaado genda kusooka onfunira Amiri nno tunoonye n'oluyimba luli olulala omuli script mwalagira nti omusajja yamukubanga iba ne baluyita batya Katonda wange ali ku simu ngo oyina gundi yange osobola okurumpaako n'olunzijukiza wano baluyita batya kati sooka mpe ku Amiri nga yeekyaye agamba ekimala bannaye togenda kumpaayiriza misana tukuŋŋandaba n'avaayo ne yeerwanako sooka mpe ku Amiri. Sikubanga ku maama w'abaana bange simukubangako era sini eri mu video etambula maybe they wanted to portray biri ebirala ebya past relationships maybe nga kye baali baagala okulaga enze simukubangako bya bulimba era mbasaba omuntu yenna avaayo nga ayogera akakanya omu ku nfe n'abaana bange yenoonyeza bibye sina nze buzibu na famire yange bonna yadde obutakanya bubeerawo naye tulowooze ku baana tuve mu bino ono yankola kino ono yakola kiri si birungi era baana bange nze nkyogera wano mu kamera maama amwe namwagala era naye yanjagala maama amwe namwagala kyonna kyembanga namusobya ansonyiwe kuba nange era kyonna kyabanga yansobya namusonyiwa ku mutima. Akayimba bakayita Ssuubi bannaye no yasooka n'akuba Ssuubi n'akuba basingo maaza n'amala n'akuba luli ne Chris Evans ennyimba 3 era awo Amiri bw'atuweera bwino owa Professor Sekajja mbu Chosen Becky agezaako kuteekawo nsonga agenda okutuleetera eddenzi nga tumaze okutegeera ensonga lwaki